Nyabo twagala okubebaza olw'okujja wano leero twagala okutwala omukisa guno okulisayo bannaffe bonna gye twabadde mu nationwide tour. Tuli basanyufu nnyo era tusanyukira twebaza yonna bannayuganda batwaniriza n'essanyu. Twebaza abantu b'Omwankole gye twali Embarara, twebaza abantu b'e Fort Portal mu Tooro, twebaza abantu b'e Kasese mu Lwenzori. Twagala okwebaza abantu b'e Mayuge mu Busoga, abantu b'e Busia mu Bukedi, twebaza abantu b'e Mbale mu Bugisu n'abantu b'e Lira mu Lango. Twagala okwebaza abantu b'e Luweero mu Buganda n'abantu b'e Hoima mu Bunyoro. Twagala n'okwebaza n'amaanyi abantu ba Arua mu West Nile olw'okutwaniriza n'omukwano. Miliyoni ne miliyoni z'abantu basebo ne banyabo mwalabe batwanirizanga emitwalo n'emitwalo gitwaniriza mu buli kitundu kye tutuukamu. Ekyo no tetukitwala lightly. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Yonna gye twatuuse mwalabe nti abantu batwaniriza n'essanyu nga tebaniriza ffe ng'abantu abazze, wabula nga baniriza message ey'enkyukakyuka, message y'okwenunula, era bakimekize clear tibakoye Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abatemu. Okutwaniza kwaffe kwalaze kyetwogerako titetwogera ffeka wabula n'eggwanga lyonna limiridde naffe. Twagala okukakasa abo bonna gye tutanaba kutuuka titujja batuukako mu ngeri emu oba endala, era mutulindirire, tuli mu kubo tujja. Ekyokubiri, abantu b'e Kabale mbeebaziza, Saasi Mavini abantu b'ewamwe mbeebaziza. Nsaba ssebo okutuma okutwebaliza abantu b'e Kabale mu Kigezi olw'okutwaniriza n'omukwano. Beebale munonga abantu ba Kabale, abantu ba Kigezi. Ekyokubiri, njagala nnyo okwanukula ebbaluwa ebbiri ze twafunye okuva mu poliisi, ng'ebbiri zatusindikiriddwa mwami Nuwagira John, n'okwanukula ekiwandiiko kya poliisi ekyasayiningidwa mwami Tumusiime Kasigazi nga yuno yamyuka mbu yamyuka omuduumizi wa poliisi, naye mwenna mumanyi ani aduumira poliisi. Mu baluwa eyasooka gye twafunanga mu 7 September baali bagezaako okuteekawo emboozi nti abatujju baagala kutemula nze, n'olw'ensonga eyo tuyimirize enkungaana zaffe kubanga bafunye obubaka nti abatemu baagala kuntemula. Baganda bange mwenna muzze mulaba abantu abagezaako okuntemula nga batandikira ddala emyaka 5 n'omwezi gumu n'olunaku lumu nga 13 omwezi gw'omunaana mu Arua bwe bagezaako okuntemula, essasi ne likwata driver wange Yasini Kawuma. Bagezaako okuntemula nga tuli mu campaign, essasi lyayita wakati wange ne Honorable Zake, era bazze bagezaako okusala entoto ez'okulaba nga batujjawo. Twafuna information okuva mu bifo ebyesigika nti baali bagezaako tutemulira Kabale, era information eyo tuze tugifuna, era nammwe mwalaba abasajja abatali mu uniform ya poliisi oba y'amagye nga bambalidde emigemera wala nga batambulira kumpi. Mwalaba n'omusajja kamera gwe zakwatanga agezaako kujjawo pistol n'amala n'agizaayo. So tumanyi nti mmwe abasajja ba Museveni mwe mugezaako okuntemula, tewali muntu mulala yenna, naye mumanyi ekiyinza okuddako. Sijja kirumamu ekyo. Bagamba nti baali bafunye intelligence nti waliwo abaali baagala otutemula. Of course tekyewunyisa kubanga yenkola yaabwe abo abasajja. Okuva lwe twalangirira nti tugenda kutandika okutalaga eggwanga, batandikirawo okwefulukuta okusala amagezi nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okutulemesa. Awo we baayiyiza ekiboozi ekya terrorism, naye nga buli omu ku mmwe amanyi ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe kwe kuteekawo okutya mu bannayuganda basobole okufuna ensonga yonna etulemesa okugenda maaso n'enteekateeka zaffe. Naye era tekyewunyisa kino baakitandikira ddala kuva dda. Bw'oba osomye ebitabo byabwe nga mwe muli n'ekyakazoola ojja kulaba nti fear ne terrorism mwami Museveni ne bayeekera banne kye baakozesanga okuteeka okutya mu mitima gy'abannayuganda. Kyannaku nti tebalina kye bayize
era tebalina kyebeerabidde oluvannyuma lw'emyaka 37 bakyakola ebintu bye bimu lwakuba ffe generation yaffe ate embuufu nnyo era emanyi obukodyo bwabwe bwonna. So njagala kifuula very clear basebo ne bannyabo nti ffe bwe twawandikira poliisi tetwagiwandikira kugisaba lukusa, nedda twabawandikira kubategeeza kubanga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda litwetaagisa kusaba lukusa poliisi okukola bye tulina okukola. Mu statement ya Mwami Kasigazi yeefudde awera ebikolwa ebiri mu mateeka eby'ekibiina ekyobukulembeze ekiri mu mateeka, kugondera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujja kugenda maaso nga tukikola. Bwe muba mwagala okutuukiriza ettemu lye mubadde muteekateeka ku bannayuganda, ensi yonna yonna ebatunuulidde, naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Njagala okujjukiza Mwami Kasigazi nti talina buyinza kuwera bikolwa biri mu mateeka, bikolwa bya kibiina kya bifuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise. Mwenna mulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna yonna gye tubadde, era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli owabeerawo akavuyo poliisi yebeera ekaleese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeera kavuyo, amagye bwe bagaba tegakoze kavuyo tewabeera kavuyo. Tewali kizibu kyonna kyonna kyabaddewo mu nkungaana zonna ze tukubye okumala kumpi wiiki 3, tewali kavuyo konna konna kabaddewo. Nabalabye nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde ehoyima, naye eyo purely accident ey'oku luguudo. Era twagala okubagiza family ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Kukyokwonoona traffic n'ekyokusiba amakubo, njagala baganda bange mwenna okumanya okujjukira nti kyakyewuunyo abantu ate aba blocking enguudo okuvumirira ffe abata blocking enguudo. Muze mulaba Mwami Museveni abaana be n'abo abamulya mu ngalo nga baziba enguudo. Mulaba ne Museveni bulijjo ng'aziba enguudo z'omu kibuga wakati kubanga agenda okuza birthday ye. Mulabye mutabani wa Museveni nga blocking enguudo mu kibuga makati nti agenda kuza birthday. Mulabye ne ba criminal abaziba emisango abamanyikiddwa nga ba blocking enguudo nga teri abagambako. Ate poliisi mu kifo ky'okubagambako ate ng'ekuuma bakuume, naye ate ffe abakola ebiri mu mateeka poliisi begezaako okwekwasa. Ekyo nno kya buswavu. Twagala abaganda bange era okubategeeza nti mu eyo statement ya Mwami Kasigazi bw'oba ogisomye tesoundinga nga ya poliisi, wabula esoundinga ng'evudde ku kitebe kya NRM. Njagala okuwa Mwami Kasigazi amagezi nti kyandibadde kirungi n'ajjamu uniform ya poliisi n'agenda ne bamudeployinga ku kitebe kya NRM n'aboogerera, kubanga enkozesa y'ebigambo nga mob mentality oba abayaaye nga bullying n'atudescribinga n'atunyonnyola nga baradicals n'ebirala ebifaanana bwe bityo ali mu kuzannya byabufuzi bya NRM, so si kwatisa amateeka. Mwami Kasigazi jjamu uniform yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakuumye eddembe wiiki 3 eziyise. Kati nno tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonona linnya limbadde mwekoledde. Let me say that again in English. I want to salute the police officers and the UPDF officers that have been law abiding. They've respected the law, they've not violated any human rights, they've not created any chaos. And I beseech you not to be used by these criminals that are clearly on their way out. Yagenze maaso nga yefuula ye investigator, ye prosecutor, ate ye mulamuzi, kubanga bwajja n'atusalira omusango nti twavumiridde Mwami Museveni, nti twayogedde ku busosoze mu mawanga. Mwami Kasigazi gwe ne poliisi temuyina buyinza kusala musango. Bw'oba olaba nga tulina etteeka lye twamenye, waliwo ekkooti ez'amateeka, genda mu kkooti oba tuguleko omusango tusisinkane mu kkooti tuwere ennembe nagwo. Ekyo nno kyongera okubalaga bannange nti bano abantu batya nnyo eppeesa lya tribalism kubanga be ba number 1 tribalist
message gye twabadde tuwa eggwanga lyonna yabadde message yemu. Twabadde message yemu Ankole, twabadde message yemu Ekigezi, message yemu Kasese, message yemu Elango, message yemu Busoga ne Bunyoro. Lwaki bwe twatuse mu Buganda wano mwakuyise kusosola mu mawanga? Kye mugamba wano mu Buganda tetulina kwogera ku bizibu biruma Baganda wano. Mwagala kuŋŋamba tetulina kwogera ku kibataka ekigenda mu maaso mu Buganda wano. Mwagala tugamba tetulina kusonga lunwe ku busosoze mu mawanga mwe mugeze mwolesa mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Ekiseera kituuse eggwanga nga Uganda twogere ku busosoze mu mawanga nga tetwefenyafenya nga tewali kutiisatiisa. Njagala okozesa omukisa guno kana akabanga kubanga beefudde abawere enkungaana zaffe kuba balabye nga tugenda kutambula. Tulina convention e Canada era ngenda gendayo nsisinkane abakulembeze baffe ne bannayuganda bali e Canada. Naye mu zino wiiki ebbiri zesigenda kubaawo njagala okusaba mwenna bannayuganda mukitaking upon yourself lime kubeera ddoboozi lyange nga Kyagulanyi oba ddoboozi lya NUP. Mwenna njagala mujjeyo obusosoze mu mawanga obuli kunze ng'omuntu bwe bubanga we buli. Mujjeyo n'obusosoze mu mawanga obuli mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Mwe abali ku social media musobola okikola. Njagala obbasaba mukube torch kubanga kino kyamwe nga bannayuganda mulabise. Then oluvannyuma lw'ezo wiiki bbiri njagala batubuulire nze ne Mwami Museveni ne gavumenti ye baani ba tribalist abatuufu. Bw'oba ogamba nti ffe twogera ku kusosola mu mawanga ogwo musango. Okusosola mu mawanga musango. Njagala munziguleko omusango ogw'okusosola mu mawanga tulembe nagwo. Bwe kiba kibalemye musirike muleke tubalabise kubanga mukimanyi nti mwe mukikola. Naye kyewunyisa nti ate abakola obusosoze ababusa mu bikolwa ate babuvumirira ffe ababwogerako. Ekyo tekigenda kola. Ako kabadde nga akakodyo ka Mwami Museveni ne gavumenti ye okupracticinga tribalism ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna bute mukyogerako oba okyogerako bajja gamba oli tribalist. Nja kukyogerako, njagenda maaso kyogerako, njagala n'obbasaba mwenna mu Uganda mukyogereko mulabise buli omu nange nga mwendi bw'abaawo omuntu omusosoze mu mawanga. Ekiseera kituuse twogere ku nsonga eyo. Sebo ne banyabo njagala okwongera okukatiriza nti bano abasajja baagala nnyo okweka okutya kwabwe mu bintu ebyenjawulo. Basooka kuleeta obufere obw'abaterrorisiti, ekyo ne kiyiika. Ne bajja ne bagamba nti baagala kunzita, ekyo ne kiyiika. Kakati beesibye mu ku traffic, ekyo nakyo tekimekinga makulu. Nkakasa nti mu wiiki ebbiri setugenda okuwummulamu bajja kuleeta ebibuuzo ebirala byanjawulo. Basoomoozamu abapoliisi namu abasirikale, si abapoliisi abakuuma amateeka. Naye gwe Mwami Kasigazi tumusiime kubanga kati Kasigazi tumusiime ye handala wa Museveni omupya. Eva abadde nga alina gwalondayo n'akozesa okutulugunya bannayuganda, kati Kasigazi ye mupya. Twagala oveeyo owe ensonga ezisimba bwe ziba zikulemye tuula wansi onywe ku mazzi. Uganda mwenna n'obbakakasa nti tugenda batuukako mu buli ngeri yonna, tugenda batuukako mu buli kitundu kyonna. Tewali teeka litugaana. Babadde beese yes mu baluwa ye yayogedde ne ku ky'okuggyako gavumenti ya Museveni, titugezaako kuggyako gavumenti ya Museveni. Yes tetukikweka, twagala kumaamulako gavumenti ya Museveni ey'ababbi ey'abatuju. Ekyo tekimenya amateeka kuba gavumenti ya Museveni teriiko mu mateeka. Era akawaayiro namba 3 akasemateeka kawa buli munnayuganda yenna obuyinza, in fact si buyinza bwokka wabula akatutika obuvunaanyizibwa okuzzaawo constitutional order, okuzzaawo enfuga ey'amateeka. N'olw'ensonga eyo ekyo kye tuliko ate tetugenda kulekerawo paka nga Museveni tumaze omujjamu eyo entebe yeyekyangiramu. Njagala okukiddiŋŋana basebo ne banyabo kibeere very clear nti poliisi teyina buyinza bonna kuwa muntu lukusa. Tewali muntu alina kusaba lukusa poliisi okukola nga biri mu mateeka, wabula tulina gitegeezaako obutegeeza. Ekyokubiri, twagala okukakasa bannayuganda nti poliisi si kooti. Mwami Kasigazi toli mulamuzi, oli just wa poliisi.
n'olw'ensonga eyo toyina yadde n'obuyinza kutaputa byenjogedde n'ogamba bisoso mu mawanga. Ekyo kiraga nti otidde, kiraga nti mutidde, kiraga nti tubakutta walu ababaluma. Era njagala okiddamu. Let me say this again in English. We are going to be away for 2 weeks. I am traveling to Canada to attend a convention and meet other Ugandans there. But in these 2 weeks, I want to request all of you Ugandans to take it upon yourself, because like I said, a time has come for us as a nation to have a frank conversation on tribalism and sectarianism. So I want to ask all of you brothers and sisters to use your social media, to use all the platforms to expose tribalism and sectarianism wherever it is. Whether it is with me, please expose me and expose the tribalism. If it is in any government institution, in state house, in the military, in police, in any government institution, please expose the tribalism and the sectarianism and the and the nepotism. Expose it. I want to once again assure all the people of Uganda that we shall reach you, we shall come to you. Museveni and your fellow criminals, if you want to harm us, the world is watching you. You have tried it so many times. We are not scared of you because you cannot kill all of us. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me, for God and my country. Phases oba emitendera gy'okwenunula mingi kituufu. Bajjajjaffe balina okwenunula okuva mu bafuzi ab'amatwale abazungu. Era abazungu bwe twabagoba, twasanyuka, twajaganya nga tumanyi tefugabbi liwedde kubanga abaana baffe baddugavu bannaffe be baali bakikuttemu. Naye kyannaku nti okwo okujaganya kwali kwa kaseera katono era ebiwoobe ne biddamu. Milton Obote Amini bwe yamuggyako twali tulowooza eddembe lizeewo ate okutulugunyizibwa kwaddamu bupya. So Museveni bwe yajja ng'akonvinsize batata baffe ne maama baffe nti agenda kulwanirira demokrasi, agenda kulwanirira ddembe ly'abuntu, agenda kulwanirira ettemu n'obuli bw'enguzi okuvaawo, twamwegattako ffenna. Kyannaku nti yali mufere era nga bw'akyali kati. Kyannaku nti yalimbalimba abantu baffe era nga 25 omwezi gwa January olunaku lwe lumu olwa 25 Idi Amin lwe yawambirako ne Museveni lwe yawambirako newankubadde bakola olukwesikwesi ne balangirira lwa 26. Naye kale tukitwale ndi ku lunaku olwo lwe twawambirwa era okumala emyaka 37 tubadde tufugibwa ku mudumu gwa mmundu. Okumala emyaka 37 obukulembeze bwe tulina bwannakyemalira. Okumala emyaka 37 obuli bw'enguzi bwasuka tufugirwa ku mudumu gwa mmundu, tufugibwa family emu. Okumala emyaka 37 okunyigirizibwa kusose. So tulina okwenunula nate okwejjamu abo abafere abatulimba nti baali baze tununula ku busosoze mawanga obwo kubanga y'ensonga enkulu gye mbasabye nammwe mwenna mutaanye, so that ensi yonna emanyanga si bigambo bya Kyagulanyi wabula nga bigambo bya buli munnayuganda yenna okuva mu regioni zonna ez'enjawulo. Njagala mujjukire nti omusirikale owa SFC nga konvinsinga banne okuwagira Muhoozi yakozesa ebigambo ebisosola mu mawanga kirikirya mwenna mwakiraba ako ka video gye kali. Nsaba mudemo katambuze bupya ngali mu uniform y'amagye g'eggwanga. Muze mulaba tweet za mutabani wa Museveni. Nze mumanyi mukyala wange namwasa Mwankole, simanyi oba banyiga banyizi kuba nafunayo asingayo obulungi. Ne mukyala wange namwasa Mwankole era abantu b'Omwankole balungi nnyo, bantu bakitiibwa nnyo. Wadde Museveni afubye okubambaza ebisooto bye abalwanyise entalo zaabwe, entalo ze, naye bantu balungi nnyo, banyaniriza nnyo. Naye kubanga ekerenda liva ku lubaya, mutabani wa Museveni yali akozeko ne tweet ng'anvumirira olw'okuwasa Mwankole bwe nali nnyina mwebuuzaako. Temumbuuza ki kye yali anywedde, sijja kibabuulira. Era ye muntu y'omu azze ng'akola zi tweet ze nsaba mujjeyo mwongere okulaga ensi omanye abantu bakuno mwerabira mangu. Njagala byonna mubijjeyo mulage ani musosoze ani atali musosoze.
obugagga bw'eggwanga bonna yabureducinga si ku tribe gyagamba gyavaamu fe abamu kye tulinako question mark nti si gyavaamu naye gyagamba gyavaamu ne tribe eyo yennyini teyeyagalidde mbi abugagga bya ggwanga abitadde mu famire ye obwa minisita obwa education yabuwa mukyala bwe obwa minisita obulala budget esinga obunene mu ggwanga yagiwa muganda we Sale ne beekweka mu operation wealth creation. Mutabani we newankubadde tasaanidde yamufuula komanda w'amagye g'okutaka kati presidential advisor. Bakoddomi be abakaabaana abazadde mu baana n'abalala abafaanana bwe batyo. Tunuulira ebirombe bya gold ebya Uganda kati bya Baganda ba Museveni bwe kitaba kya Sodo kiba kya Sale bwe kitaba kya Sale kiba kya bwatyo bwazenga akola abaffe ani sectarian ani musosoze mu mawanga. Ekyo nkibawadde mwe bannayuganda tulina wiiki 2 okwe-exposinga tribalism ali mu ggwanga. Tutandikirawo obutemu obwo batuwoninga ebbanga ddene naye ffe tukimanyi ti abantu abeegezezza mu bulamu bwange obutwala bantu ba Museveni basooka kunegeza mu Arua essasi erya missinga yasindika mu matera missing era twamuziika dda kitalo nnyo ne batwegezaamu ebudondo essasi lyayita wakati wange ne onebo zaake ne ripooti nyingi tuzze tuziraba muzze mulaba abasirikale nga bakutte mundu nga tebali mu uniform abamu nga bambadde helmeti za polisi abalala nga bali mu ngoye ziri plain naye nga batambula n'abapoliisi oba abasirikale bali mu uniform. Omulala mwamulabye ebbombo eyajjayo pisto ali ku kamera bamulaba naye bagamba nti ate ffe tulina okukwata abakutte mundu. Mwali mwagala ab'ejjinja tubakwate jeke nga balina zi AK-47 abaffe omuntu yenna bafoot soldier baffe wano bagenze babanoonya nga yayogedde bogezi ku social media ne bamunoonya ne bamusiba. Lwaki oyo musajja temunaba mukwata nga n'ekifaananyi kye mukiina yemmwe batemu yemmwe mwagala okuntemula naye tuzze tuwalaalika nti ffe tetugenda kutya. Nze mwalimu okuntemula mu myaka 2 ne mulema okuntemula mu myaka 3 kakati teri kyamaanyi bwe muntemula mu myaka 4 n'omusobi naye mumanyi ki ekiyinza okuddako okututirimbula. Twetegese okutukuba emiggo ne tiyagasi, twetegese violence ya polisi. Tetwetegekerangako violence ya polisi kuba tetujagala. Byetukola byonna biri mu mateeka era okulaba nga tebalina kye batukoze kubanga byetukola byonna biri mu mateeka. Ate twabagamba nti Museveni ne mutabani we ne batemu banne twabatwala mu kooti y'ensi yonna era tukkiriza nti ekyo kye kibadde kyabakipinze nga balina discipline. Twagala okwebaza abasirikale n'abapoliisi abataakozesebwa kututemula na tutuusaako bulabe era twagala obbasaba nti temulimbibwa ono omusajja kuba mumulabira ddala ali mu kkubo erifuluma. Mutegeeza mwami Museveni ne banne n'abo bakasigazi ba planning okukozesa okututuusaako obulabe tiffe twabalaalika dda. Tujja gena maaso nga tukola amateeka kye gatukkiriza okukola. Muli baddembe okututuusaako obulabe bwonna bwe mwagala naye buli muntu yenna twagala amanye nti kamera z'ensi yonna zitutunuulidde. Oyinza okukola ky'otukolako kati naye buli omu ku mmwe ye ng'omuntu sekinnoomu ajja kuba ng'alina okwanukulira kyakoze ku bannayuganda. Ekiseera kijja kutuuka ffe tujja namwe tubalindiridde mujje. Soka 1 yatubuzza nti kikyo twagala okwogera ne Museveni kuba twagamba Luweero tituli beetegefu okwogera ne Museveni. Tuli beetegefu okwogera ne Museveni oba n'omuntu yenna naye si kwogera naye bino ebya Nobert Mao ebyampaayo ekifo ebyankweyo sente meka si emboozi yaffe. Okwogera ne mwami Museveni twagala kudisikasinga naye ku nfuluma ye ayitawa kikye tumukkiriza okugenda nakyo. Tetuwolera ggwanga tetupulaninga kulivenga tetulina gwe twagala kuyisa bubi era mwami Museveni twagala omujjukiza nti oluggi lukyali luggule olw'okwogera naffe mu lwatu era nga n'ensonga zetwogerako ziri clear ze zino naye oluggi olwo terugenda kubeera luggule kumala bbanga ddene. Bannakyemaliranga bamooyi bakozesa omukisa ogusembayo okwennyonnyolako era bakkirizibwa okusigala mu Kenya. Kakiri eri ggwe Museveni oyagala genda bulungi oba oyagala genda misinde kiri eri ggwe. Mwebale nnyo mwebali eddala.